twetegese bulungi ffe ng'abasambi era ogwo omupiira tugenda tukitwala ng'ekintu ekikulu nnyo ky'omuwendo kubanga twasamba first leg ne tufunayo goolo, so tulina okujja wano ewaka tugumalirize bulungi. Era kyemmanyi nti Vipers ffe abasambi tussa kimu, tulinga famire, era y'ensonga lwaki olaba nti tuzze tupafominga bulungi, era ekyo ekintu kikyaliwo. Ndi mugumu nnyo kuba abasambi bange bonna beesiga era nkimanyi nti omulimu tugenda kugugusa. Nga bw'ogambye nti baleese lutalo, omupiira si bigambo, omupiira bikolwa, era ffe tuli ready nga bwe tuzze tukikola nti ffe buli mupiira gwe tusamba guba gwa mugaso. Tetunyooma muntu yenna wadde nga tulina advantage ya goolo, naye ffe ekyo tetukibala. Omupiira guno tugubala nti maliri 0-0 era twetaaga okuqualifyinga nga tuguwangudde, so tugenda teekamu amaanyi gonna era nkunga abawagizi bonna aba Vipers ne Uganda yonna okujja okulaba nga kintu tukikwasaganyiza wamu okulaba nga tweyongerayo mu round eddako. Eno Continental Football tekyali nti eno liigi ono waviirawo wa Vipers. Nze nsuubira nti kati Vipers wano weeri ekiikiridde Uganda, era y'ensonga lwaki ngambye nti abawagizi bonna abali e Uganda kino kye kiseera okulaba nga tukwatagana ku mupiira guno oguddako, then ebya liigi tunaabirabira eyo. Naye guno ogwa Saturday mbasaba abawagizi bonna abali mu Uganda mujje tuwagire, tukolere wamu, tulabe nga tuqualifyinga tugende ku round eddako. Okusamba mu continent omupiira gwa Africa guyina advantages nyingi kuffe abawagizi abasambi ne kilabu ya Vipers n'eggwanga lyaffe erya Uganda, nti ffe bwe tuba nga tugenze kusamba tuba turepresentinze eggwanga, so bwe tusamba obulungi naffe kituwa advantage abantu okutandika okutunuulira Uganda nga balina talents. Ekirala Vipers yo nga brand nayo ne basponsa baayo nabo baba tubatunda wabweru outside Uganda. So nze ndowooza nti okusambira mu Continental eno mu Champions League kintu kya mugaso nnyo, naddala nga tulwanye ne tutuuka ku group stages. Nze ndowooza ate kijja tutundira ddala ffe nga ggwanga lyaffe erya Uganda. Buli mupiira gubeerako pressure era tebakulimbanga nti omuntu agenze mu kisanga talina pressure, aba alimbye. So yes, tulina pressure naddala nga tugenda samba mu maaso g'abawagizi baffe tuli waka. Yes, tulina pressure, naye Vipers nga bw'ogimanyi nti ffe abasambi engeri gye batuyigirizzaamu tumanyi okuhandolinga pressure, era tosobola tegeera nti ono ali ku pressure oba tali ku pressure. But yes, tuli ku pressure kuba twagala tukole ebirungi ebisanyusa abawagizi baffe ne management yaffe, naye geemu eyo tumanyi engeri gye tuhandolingamu pressure, era nze ndi mugumu nti tugenda guwangula.